tetwategedde byazze bitya buzibu bwavuddewa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eri eggwanga mwenna n'emikwano gyaffe mwenna nsaba okubakakasa nti mukwano gwammwe munnamawulire munnammwe Haji Abudul Nsereko ye Mungu amujjuludde. Yamujjuludde ku makya ga leero ekyo tugaye ekiro ekikeesa olwaleero ku ssaawa 7:10 zennyini. Yafunye cardiac arrest ne bagezaako mukolako CPR negaana for quite a long time, about 2 hours. Of course mu situation gye yabaddemu nga tetusobola kumutransferinga kuva ku Kampala hospital kumutwala walala wonna ng'abasinga intensive care units nga zijjudde naye ng'ate era olaba you cannot. So that's it. Kiki ekyo really. It was his time of death. Yabadde waka. Actually nabadde naye eggulo lwonna. Nadde nzija mu parliament naye omutima ne guŋŋamba genda olabe taata. Normally ankubira oba ne mukubira ne mugamba nzija naye nagaye kan surprise nge ku taata wange. Leero olwatuuse n'aŋŋamba leero n'otankubirako n'ojja buzzi ne mugamba nkuguddeko mu kisenge. Naŋŋamba dde wano nga neebase naye obulamu mpulira obulamu siri mulamu bulungi naye nga bw'omulaba ayogera alinga bwe nagamba wano nti obulamu ne mugamba naye yuke n'agamba nti kati bw'oba obulaba naye omuntu aba yeewulira. Ne mugamba kati nkukwateko normally abadde mulamu ng'ate okusituka mukwatire naye leero n'asituka yekka bw'ati n'akwata akasawo k'akeddagala nga olina n'amaanyi agasitula akasawo k'eddagala najja nako mu ddiiro nagatunyumye ne mugamba naye nga tonnalya emmere eri wano n'agamba nkubuulire mbadde sikugamba naye appetite yanzigwako dda. Ne mugamba lwaki obadde toŋŋanda nga ojja kweraliikirira you get worried. Naye nga wendi naye ng'obulamu buno kino amaze eddala omuntu anaafa aba amanyi kuba azza akyogera okuva mutowe bwe yafa. Mwami Busuulwa Nnyonda ab'omupiira abamumanyi twamuziika last year yagamba there is no value for life. I think he gave up ng'alaba batoobe bafudde ate ne bakulu be bafudde kumbe asigaddewo yekka ne baganda abalala babiri abato. So naŋŋamba I think I've lived enough. Naye nga abaawo naye nga abantu abalala bonna tabaweeyo impression naye gwe bw'ojjagamba wabula tugenda kufa naye munnange mbeera ng'ojja onnambula. So nebaza Allah nti ngenze ne mulambula ne tunyumya antuma ebyama bye briefcase naŋŋamba ojjukire ennamba gye nakusomesa okugulawo ng'oli muto. I want to test your IQ. Ne mugamba my IQ I have no doubt about it. N'aseka nagazi izo zigulewo nenzigulawo naŋŋamba ne bwenfa. I now know you have all the secrets. Abanayinamu endwadde ezimutawaanya sukaali ne pressure ye. Actually pressure ye yali yafuuka low nga n'omutima gwe I think due to old age nga tegukyakuba at the same rate. Naye nga abasawo baga it's okay at his age, it's understandable. Someone who atambuza 77, that is understandable. Obulamu bwa muzeeyi gwe nga mutabani we oyinza kubunnyonnyola muntu mu bigambo ki? Abadde taata afaanana atya? Alhaji as a father, amazing. Tanyiiga ali awo gwe ne bw'okola ki yaseka agamba he's someone who was he loves you yatuweerera absolutely but it's your choice to succeed. Ye takuteekako pressure oba ozannya dduulu oba ozannya ki teyali mukambwe nnyo nga maama
Mama yali mukambwe nnyo ng'akuba wayeyanjimanga nnyimba ku stage n'aganjya kukuba naye Alhaji ng'akati okuba waki tuleke naga bwe bati bwe bwonooneka but ye he was so liberal. Ekyokubiri ayagala nnyo eddiini ye nnyo era agaye muzzukulu we you must become a Haji, go to Mecca, but on your own money, not on your father's money. Kati muzzukulu we n'amubuuza how many times. Namugay went there more than 10 times. And your father has done a few, about 3 and more umras. Me, I'm talking of Hajis, pilgrimage. So he was jolly. And nga munyumya friendly era omutabani wange amubuuziza hobbies ze lwensoose okuwulira hobbies za taata wange nga I like to hang out with friends. Ng'ekyo ekigambo kya luzungu nnyo. I like to hang out with oba ayogera n'omuzzukulu we mu luzungu ne muganga oli.com hang out. Nanga you go and sit with your friends and chat around. That is one. My other hobby was debate. I was a good debater in school. Then I enjoyed news and sports. Era musanze alaba Al Jazeera. Naye n'aŋŋamba bannaye mu paalamenti mubadde kino abatasobola kwogera ku basajja Abayisirayiri bwe batta Abapalestine bannaye. N'aŋŋamba I'm a journalist. I'm seeing journalists dying with their families. Ne mugamba Alhaji wandibadde tolaba TV eno nanga atwala kuŋŋaana kulaba TV. Ne mugamba Al Jazeera tujagala naye a broadcasting amazima agasobola okudepressinga. N'agamba unfortunately gyendaba yokka susaako ku other TVs mu Uganda kulaba mawulire naye eno njagala nnyo okuki. N'agamba kale mukyogereko so that countries cease fire. Sinti tewali ayina kubaawo. N'agamba at least mugambe no. This one yadde oli yamulumba. N'agamba ne Gutierrez owa UN yagamba the unproportionate force Israel is using. Nanga nyamba, go and talk about that in Parliament. Do not side with the oppressor. Namuga, don't side with the oppressor. Temuyinza kusirika mwenna bwemutyo mani mutuule. Tell the speaker mwogere mugambe ne Uganda yeekase ku nsi ezigamba ceasefire. Ne Museveni naye asirise Mandela yekka ye yandibadde abaana be South Africa bakoze ekyafaayo. Ne mugamba Alhaji tugenda gezaako tukikole naye gavumenti yeyina obuvunaanyizibwa okukola ekyo. Naga oba yeeganye gwe kyogere bw'omu. N'olwekyo nyimirira wano nga nkubiriza bonna abali mu lutalo mulekeraawo okutta abantu ab'obwereere kubanga is so depressing abantu okulaba families nga zifa. Yes, there was, in fact njogerenga bwagaye, yes there was a problem okuva ku bano ba Hamas, but the war must end. You can't kill people senselessly in the name of destruction of Hamas. There must be an end to this destruction. Era agambye never side with someone oppressing the weak people. Side with the oppressed. Side with the oppressed because abantu bano bababonyaabonya. Ekyokuba he spoke his heart. Naga even if it's a small voice kabakawulire nga katono baga waliwo akasajja Uganda nako kakoze eki kayogedde naye n'agamba just add your voice. When these voices add, the war will stop. Naye n'agamba as the one seeing that war is going to spill in the Middle East. N'agamba Amini teyali munene naye ng'ayogera ensi n'egamba Amini yagambye temujja kulwana. So in that same spirit tukubiriza bannaffe Abayisirayiri that enough is enough. You can stop that war. So I carry on that message because yemu ku message endekeddwa. Enteekateeka z'okuziika ziri bwe ziti. Alhaji tusoose kumusabira ku Kampala n'agenda n'anaazibwa era
wajja kubaawo edduwa okusaba okwenjawulo. Bwe tunaava wano enkya tugende tumusaalire ekibuli ku ssaawa 3. Era twebaza nnyo Mulangira mukwano gwe nnyo. Bino byenjogera Alhaji yabyogera mulamu. Oli mukwano gwe era abadde amulaba buli kiseera. Ate muntu gwe. Ati mbadde nsaba abantu mwenna gye muli. Newankubadde Alhaji mukwano gwammwe mwenna. You can come for burial. Naye guno omukolo gujja kulemberwamu Mulangira Dr. Kasim, Sheikh Kasim. Ogw'okumusalira Sheikh Jamil Mo. We bali baseeka be yabasenga kadda tubaawo wano bulijjo. Ebigambo bye bya lwatu, excuse me. Naye nga ye Alhaji wa kusalirwa Kibuli, then tumutwale e Bulika, kyalo bakiyita Bulika. Nama mukono kumpi nnyo okyamira bw'oba wakava Nama w'ojjolo n'okyama left awe Walusubi, the first turn on the left. It's just about 5-10 minutes from the main road. Olugendo lw'obulamu bwe tumulabyeko ng'aliko mu gavumenti, aliko mu mawulire. Yes. Wa w'osinga okumwenywereza muwoga nti wano bbanga lye yamalawo yamukyusa nnyo ate naffe abaana ne tukifunamu. Munnamawulire oli 311 forever. He's a journalist. Era ng'atunula ati nayo omwana oyo ayogedde bubi. Mumukubireko. Toyina namba ne mugaase siriwo amawulire. But you can guide. Yayagala oyambe buli wamu. N'agamba naye abaana kati bato bakola bulungi. You see, news reading is improving naki. So he was a journalist. He served as the first speaker of KCCA. Surprisingly, in an opposition council, he was elected the speaker. Ngaline Sebana Chizito, you remember? He was the speaker. He also served as a councillor under the late Christopher Iga. Sorry, hope he's alive. If he's not alive, I don't know. Mayor Christopher Iga and the late Dr. John Sebana Chizito and Sevagal. No kuvedda nti speaker ate yali akolera government mu UBC. So Alhaji started working for government in 1968, 69. How much actually na NRM? Alhaji has never had a party, by the way. He's someone, whereas ayagala nnyo peace ng'abagamba emirembe, whereas ayagala nnyo yali mukwano gwa President Yoweri Kaguta Museveni, absolutely. But he would tell you, this is not going right. Nkubulira ekya Palestine and killings, ngagamba what's going wrong? But yeah, Ali reserved. When he retired, he really retired. Naganze bannaye mpupudde ebyobufuzi byammwe. Mmwe muleka abaana abato baholding a mantle, let them make their own mistakes, but just correct. So my dad has always been an independent liberal, but he was leaning towards the national resistance movement, really, because he served as RDC, so there would be no question about that. Ate yali councillor, nga yali speaker, n'awumula ne bamugamba do not contest again, n'agamba for the good of the party omulala acontesting. Olabira kuyo kuyingirira. Yeah, and many others. But yeah, he's not as aggressive as I am. Gaga, ebyamwe, but he's, abeeraawo n'agamba, but you consult your people. Yet he had the non-confrontational approach. Njagala kukolayo ku mu luzungu mumaliriza.